Obwazibidde omulabe bigezere fayina bannabukoma nsimbi naddala mu ggombolola y'Ekitanda nga bafunye essuubi oluvannyuma lw'olutale kiraabu y'Ebbunga ng'erimu wamu n'omunywanyi waayo Dr. Ndiwalana Christine bawadde abatuuze b'ekitundu kino amazzi amalongooseemu. Nno Dr. Ndiwalana ategeeza bannabukoma nsimbi North kano ke kaseera ak'okuba nga bakozesa amazzi gano obulungi. Eya Kitanda sub-county yemu ku ggombolola wano mu Bukomansimbi ezitalina mazzi. Bukomansimbi North ye constituency esinga okubeera nga terina mazzi wano mu Bukomansimbi district. Twasooka ne tuwa Bigasa sub-county amazzi ffe nga bannalotale kubanga nze Dr. Ndiwalana Christine maama bulamu nva mu Rotary Club y'Ebbunga ate nga yenze nkulira emirimu gino international wise. Tuze amazzi mugakwate bulungi ate lugenda kuba tugapurifyinga mubeere nga munywa amazzi nga kwegamba nga tegalimu yadde akantu konna kugamba nti kalwadde. Dr. Ndiwalana yategeezezza abatuuze nti balina okulaba nga bakozesa obulungi amazzi gano gasobole okubaganyula wamu n'obutoonoona bikozesebwa. Bagakuuma bulungi nga tewali omuntu amala gazannyira ku taps kuba omuntu ayinza okuva eri kati ng'abaana bw'akwatako bw'ati n'asumula amazzi nga gayiika n'alaba ng'ekyewuunyisa omwana n'ayagala okunoonyereza alabe oba gavaawo mabega ba PS tetubeera tuzimbyewo. Twagala tulabe nga abaana tebamenya butapusi n'abantu abakulu nabo oyinza okusanga nga omuntu ng'azimenya ne bwe babeera nga balima pipe ezo twazisimira wansi. Eyamukwasizza amazzi gano Director wa Rotary International Emmanuel Katongole ono yamusiimye nnyo okuba nga alumiriddwa nnyo bannabukoma nsimbi. Coordinator era tukwebaza nnyabo okuba nti baalaba ekitundu kya wano nti kyetaaga amazzi era ne basalawo nti amazzi ago gajja genda ku ddwaliro gye tuva abadde tanka gagende mu ssomero ly'ekitundu era gatuuseeyo gagende ne mu kitundu abantu abafu aba bulijjo obasobola okufunira ku mazzi. Era Rotarian Katongole yategeezezza nti Bukoma nsimbi okuva oluvannyuma lwa Dr. Ndiwalana okubategeeza nti balina amazzi bagirowoozaako era bagenda givujjirira amazzi era nasaba na gavumenti wamu n'ebitongole ebirala bibayambeko. Ne gavumenti ngikubiriza omulanga nti mpola mpola tufune partnerships waliwo ebitongole ng'ebya Rotary bwe twegatta ffenna ne baako kye bakola naffe ne tubaako kye tukola abantu abali obubi ne tubakwatirako twegamba ebintu bino tibiba bya gavumenti yokka n'ebitongole nga Rotary biyambako. Yakwasiddwa okulabirira amazzi gano mu ggombolola y'Ekitanda wamu ne Bukoma nsimbi North okutwalira awamu nga ono akulira ekitongole kya Water Campus Rashida yategeezezza nti bafuna okusoomoozebwa olw'ebyuma byabwe ebibbibwa naye n'asaba nti bano ke kaseera babe nga bakozesa ebyuma bino bulungi. Kulabirira amazzi abali ku gurawundi Dynamo Authority kati wenkomparinga n'ab'ekizimiza esembabule essaawa zino tewali mazzi kubanga pampu baagibbye n'ebintu byonna byonna ebipampinga amazzi. So omuntu ali ku ground ali close ne system yasinga ogirabirira. So nkubiriza nnyo abantu b'Ekitanda balabe nti basasula ssente z'amazzi system bagirabirira. N'abatuuze bayasiimye nnyo Dr. Ndiwalana ne bategeeza nti abayambye nnyo kubalaba nga abajja mu kaseera kano akakatuuba twalimu ak'amazzi ge badde bagabana n'ebisolo. Nywana n'ente webooleza pikipiki webooleza emmotoka naffe ffennyini nga wetukola ki wetunywa amazzi. So ntwala omukisa guno okwebaza kino Honorable Dr. Ndiwalana Christine okubanga tusobodde okufuna amazzi amalungi. Kuba ebintu byonna ebisinga byetoololedde ku ggwe okubeera naffe ebitutuuseeko okuwona amazzi aganywebwa n'ebisolo naffe kwe tubadde tugajja. Ebyo n'ebisingawo tugenda okutuusaako olunaku lw'olwaleero omulabe wa bigezere fayina n'enteekateeka za vawumpitewo bwe zitambula. Z'omulongo Kato Paulo.